Poliisi y'ewa Kisonge eyambibwako ey'Ennansana etaasizza badereva ba taxi abadde baagala okukubaganira ku luguudo oludda e Hoima olwa paaka ya taxi. Badereva abakolera mu paaka y'okujenina nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssekata w'amasannyalaze balumbye abakolera ku Northern Bypass nga bagamba nti badereva balina kukolera mu paaka eya Guraawo President Museveni kubanga yeri mu mateeka. Wano poliisi ebatangidde okulumba bannaabwe nga wano baluddewo nga Oswe wa Kiso Ronald Mugabe ne DPC Bernard Katwalo babanyonnyola. Kyokka oluvannyuma bazzeeyo mu paaka yaabwe ne batandika okulemesa emmotoka okutambula nga bwe baziragira okuyingira mu paaka ekintu ekisannyalazza entambula. Ssentebe wa paaka ya Northern Bypass Bernard Sebale agambye nti paaka yaabwe eri mu munisipaali y'e Lubaga so nga ey'abali eri mu Wakiso. Twakituulako dda nga balina otujjako 14 kati bw'osobola okuva awantu w'otasasula wano waffe tuli bannannyini mmotoka abasuka 30, 45 buli omu akolere gy'ayagala. Bw'ona oba wulya njagala kusimba wali genda osimbe wali naye ffe twagala wano. Nze mu kumanya n'okutegeera kwonna teri muntu nga ddala muyivu asobola kukkiriza kuteeka paaka mu dipo y'amafuta. DPC Katwalo ayogeddeko n'omusasi waffe ku nsonga eno. Tulabe olunaku tuna meeting aba KCCA tutuule mu meeting bano ne ttiimu eyi tulabe nga tukisendereza bulungi nga twali buzibu bwonna. Abo batuusa ne Catherine Nakimbogo bwe bakusakidde eggulire eno ku Lwabukedi TV.